gwe wenna agamba nti toweebwa, gwe wenna agamba nti tosasulwa ssente zo, eno sipeero gye nkuwa egenda kubeera ng'ekuyamba. Abula ky'ogenda okunkolera kwe saako bweti oteekemu ebintu bwe biti. Kye mmanyi mmwe mwenna abali eyo oli mu mukwano, ate ekirala weetaaga keya, oba weetaaga okugwa mu mukwano, weetaaga keya, weetaaga ssente, weetaaga obufumbo. Bino bye bintu bye ngenda okusomesako olunaku olwaleero, oba by'oyinza okukola n'obeera ng'obifuna mu muntu oyo oyagala okubeera ng'obifunamu. Wabula bino bikulu. Kola vidiyo eno ng'olina okukkiriza. Kola vidiyo eno oba kola sipeera eno ng'olina okwagala. Bw'omanyi nti ky'ogenda okubeera ng'okola ogenda kukifunamu. Ate sipeera eno gikole nga kwegamba wenna gw'oba oli okimanyi nti nno olunaku lugenda kukyofuna buli kimu ky'okola kye weetaaga mu muntu oyo. Kaakati tweyongereyo mu maaso mbeere nga nkola ky'ogenda okubeera ng'okola. Bw'omaliriza okubeera ng'okola ekintu ekyo ogenda okubeera ng'okwata akapapula kano k'owandiiseeko ebintu bino nga bw'obiraba, then wano oteekeko erinnya ly'omuntu oyo. Kakwate nga bw'okalaba obeere ng'okeeyisa mu feesi. Bw'omaliriza okeeyisa mu feesi, njagala oyatule erinnya ly'omuntu oyo emirundi 3. Mwite oyogere ogambe nti gwe gundi, gwe gundi, gwe gundi. Bino byonna bye mpandiise njagala obeere ng'obinkolera. Njagala obeere nga ondaga omukwano oba njagala obeere ng'ogwa omukwano nange, njagala obeere ng'onfaako, njagala obeere ng'ompa ssente, njagala obeere nga ompasa. Ebintu bino bw'ona obyogera, maliriza okuba ng'obyogera, njagala okakwate nga bw'okalaba. Bw'omaliriza okukakwata kazingemu emirundi 3. Maliriza okazingamu emirundi 3, njagala okakwate okateeke obikkule empale yo okateeke mu private part yeeyo. Bw'omaliriza okukateekamu then okaggyemu. Bw'okaggyamu kakwate okateeke mu ppiro. Bw'okateeka mu ppiro njagala okwateko omukono gwo ogwa right mw'okatadde mu ppiro. Yongerezaako okulaniriza. Oyogere ogambe nti nga ngenda okwebaka, kitegeeza vidiyo eno osobola ogikola mu budde bwonna bw'oyagala. Oba ogikola ogenda kwebaka, oba ogikoze budde ki, so nga tewali okutaataaganya. Yogera ogambe nti nga ngenda okwebaka, njagala mbeere nga nkuloota, oba njagala obeere ng'ondoota, ng'okkakkanya omutima okubeera ng'onkolera bino wammanga, okubeera ng'onjagala, okubeera ng'onfaako, okubeera ng'ompa, byonna. Wabula bw'oneebaka olina by'ojja okuloota. Oyinza okuloota ng'olaba alina ky'akuwa, oyinza okuloota ng'olaba oli wuwe. Ezo zonna zijja kubeera signs ya muntu oyo okubeera nga okola ki, ng'omufunza. So vidiyo eno gikole, ojja kubeera ng'ogifunamu. Akapapula kano eno oyinza okugamba kagenda kumalayo ennaku mmeka? Kagenda kumalayo ennaku 3. Ennaku 3 bwe ziggwaayo kakwate ojja kukasuula mu mazzi go ogenda okunaaba, obeere ng'onaaba. Bw'onoomaliriza ojja kukaggyamu obeere ng'ofuna w'okaziika oba w'okasuula, sipeera ejja kubeera nga ewedde. Byenyinza okubeera nga nkuwa, wenna alina ky'abuuza onywa ku WhatsApp yange, tujja kubeera nga tukwatagana. Subscribinga ku YouTube omupya, ku TikTok likinga, followinga, kyonna ky'obuuza n'okugambira ontuukirira mu WhatsApp yange n'obeera ng'oyogerako nange. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo.